abaali mu buwambe. Katonda akutadde mu kifo ekyo okugenda okubabuulira ekigambo. Kizibu kyangu nnyo okuzibya olunaku nga toyogedde ku Yesu, naye ng'abakwetoolodde bali mu buwambe, banywa njaga, bafuuwa sigala, bali mu walagi, boogera ebitaliimu, bali mu bakazi. Naye nga Katonda ate eyo gy'oli Katonda gy'ayagala okujja agenda okugukolera, nga bwe tulabye Dawudi yali mu byakuwasa, era ne bamuzaalira abaana ab'ebika byonna. Buli kitundu kye yagendangamu okulwana nga bamuzaalira baana, buli kitundu kye yagendangamu nga bamuzaalira baana. Era ye mu by'abaana teyasalwa. Olutalo lwa Mukama yalukola ki? Era ye yalwenyumiza kubanga yafunayo ezzadde. Naye Katonda akutumye mu bantu abafaanana bwe batyo, abatamanyi nti n'olw'essande gye luli, nakugamba nakooye nnyo, naye nga Katonda akutumye mu bantu abafaanana bwe batyo, abawambe naye ng'oli tamanyi nti muwambe, abasibe naye ng'oli tamanyi nti asibiddwa. Kyangu nnyo okubeera mu maka naye tomanyi nti oli musibe. Gy'oba wawambibwa, waliwo ebituwamba abooluganda, naye nga Katonda atuma nze naawe okugenda okubuulira ebintu ebyo. Ono tulabye Ezeekeri, Katonda ng'amutuma okugenda okukola omulimu. Kale soma era Ezeekeri 14.